okubeera nga bazoogerako gwe tuli naye olunaku lwaleero. Mukama wange nzoza tutandikire ku mugenzi olumu munsobera ogambye nti omwana yaganye n'agamba nti nagendayo. Ani yakugambye nti omwana watambala emirundi? Leka naawe walabye ku kiraamo kya mirundi? mulumbe katulaga bamulekwa. Oyo omwana tujja kumukakasa nti mutabani wa Tamale mirundi ng'olumbe lwa mirundi mumaze okukaabizibwa. Abagenze Mengo bo bana bamugenzi. Abasajja abaganda bagenze Mengo bo bakakasa nti bo bana ba Tamale mirundi. Njagala kutandikira we tubadde nkubuulire. Abagenze Mengo si baana ba Tamale mirundi. Abagenze Mengo ba Luganda lwa Tamale mirundi, of which n'abaana ba Tamale mirundi baba ba Luganda lwe. Therefore bwe tugamba nti ba Luganda lwa Tamale mirundi, mu abaana tuba tetubanyumyako, tutandika n'abakulu ba Lujja, era tusubira mukulu wa Lujja yayogera. Ffe Buganda waba engoma ennene bwebeerawo entono tezivuga. Kitaawo bw'aba waali bw'omwana tetwagala kuwuliza bigambo bye. Ate njagala kubuulirako oyo mutabani wange waliwo ngambye era mutabani wange kuba kojja wange oyo kojjange noli agambye ani kojjawo Tamale kojja wange nzaba enkima be banzaala naye njagala kumujjukiza ayina kyatamanyi. Bw'aba ayagala kudda mu bigere bya Tamale mirundi asooka abuuza abaaliwo nga taliiwo. Kitaata wange yali atambula yayitawo okutuuka waali. Tamale mirundi okujja mu byobufuzi kankujjukize nawe tewaliiwo. Yali munnamawulire ng'awandiika mu ngabo ne munno. Simba bw'etandikawo gye bata Radio Simba n'etandika program yalowooza kubanga CBS yalina program ku Lwomukaaga nga bagiyita paalamenti yaffe kuba CBS ye yasooka. Paalamenti yaffe nga ffe bakaddeyideyi era ffe gye twatandikira okukuba amasimu ku radio ne tukubamu ne tuwuliriza ebiteeso. Yalinga paalamenti y'omuntu owa bulijjo. Teese by'oyagala abakulira abakukulembera babitwale. Ayo yajja luvannyuma kati nkuula gitusooka nayo. Eyo yajja luvannyuma kati ku paalamenti yaffe n'olumu Mwami Museveni programu eyo yali nga agiwuliriza direct. Era olumu Mwami Museveni yagikubako n'essimu n'agikyalako ne tumusimba ebibuuzo ebyakajjogijjogi era ne Mambo bado yatandika agitandika. Kati Simba ng'etandise neeyagala naye ebeerewo ne programu ku Lwomukaaga esobola okufaanagana ne paalamenti yaffe ya CBS. Netandika program gye bayitaga Simba ganene bannamawulire. Ne banoonya bannamawulire abasobola okwogera bajjenga mu programu eyo. Tamale mirundi ne Betty Namboze bakireke awo bajjira ku Radio Simba. Kati CBS eyagala abantu abo ng'ebirowoozo byabwe biwulidde emaze okulaba nti balina audience nga nawe bonnoonyeza olwaleero abawuliriza abo bampulire. CBS ebuuza bano Namboze ne Tamale mirundi tubaleeta tutya. CBS etandika program gye bayitanga Mambo Bado. Mambo Bado yatandikira wano Mengo wali bwoti opposite ne Bulange naye sayidi awo walinga akabaala nga bakayita Fulide Sentema wabeera nkabaala nga bakayita Mambo Bado wetandikira. Kati nga abakulu abo bava mu Gasimba ganene bannamawulire eri ku Lwomukaaga nga bajja buzibu tereevaawo ne batandika mu kabaala awo ne tutandika Mambo Bado. Namboze ne Tamale mirundi era baali b'amaanyi nnyo. Be bantu be twawulirizanga olwonze nali sinnajja mu byakuteesa kuno nga nkuba ssimu. Namboze wagambira nti bamuvuga nga ne bamwetoolooza. Awo baali tebannamutwala kumwetoolooza. Byali bikyali badde bagenda omwetoolooza nga ate bamaze okawukana ne Tamale mirundi nga tumugobe ne ku CBS Tamale ne bamuleeta awo ne bajja ku Tamale kyekimugobya ku CBS. Tamale ajja kutuuka yeyo ffe bwe tujja ku Mambo Bado twajjanga kuwuliriza abakulu bali nga bakola ki nga boogera. CBS bwe balobakwata omubabiro ne bafunira programu endala ey'okubiri bagiyitanga Kristo bagaana ne babeeramu. Eyo Tamale gye yava nga mwogezi mulungi yayogeranga ensonga zaffe naffe nga tuzikola ki mumwenyumirizaamu. obuzibu bwe bwava ye Mulindwa Muwonge okuva ku CBS n'agenda ne Peter Sematimba ne bakola suka. Mulindwa Muwonge olwo yali amaze okwegatta ku gavumenti n'aperereza abantu bajjayo abatwale ku gavumenti watwalya Tamale mirundi. Tamale mirundi mu busiru obw'ekitalo n'akyusiza emmundu abaali bamunze. Obusiru ekyo kibasooka okisazeemu. Ndi musajja muganda nze ndi musajja muganda kankubuulireko muganda wange
ekisooka ndi musajja muganda sikoma kuba muganda kyokka ndi mukugu mu lulimi oluganda ndi musomesa wa lulimi oluganda buli kigambo nkikozesa wekisaana era nkikozesa nga mmanyi amakulu gaakyo enkozesa yange ey'ebigambo tusalidde omugenzi omusango oba omuyise ekyekintu abantu bagenda ne bagamba nti tusalira abagenzi emisango naye kankubu kyemwakijjawa ekigamba nti omugenzi tebamusalira musango alawumudde ebibya babimaze kati kankubulireko wano e Buganda ne mu nsi yonna omugenzi tumusalira omusango ne gumusinga ne tumuwa n'ekibonerezo bwe tulaba omuntu nga yeetuze nakigamba oyo mutabani wange omuntu bwe yeetugira ku muti ate tamale yeetuga uliriza njagala kukulaga ebiraga by'omanyiko ebiraga nti omuntu tumusalira omusango omufu bwe weeyimbamu omugwa ne weetugira ku muti waggulu nga tetunnakuziika tufunayo abasajja bafe bamanyi okkuba embooko abalungi ne tulyoka tukukalakata embooko ne tukkiriza nti tukukubye tamale yeetuga okusinziira ku bye yakola naye nze ndi musanyufu olw'okulaba famire ya Tamale Mirundi ng'egenze emmengo ne beetonda omusajja omuganda yenna okugjako nga si muganda takakanyala seke muli nsalira omusango nga nfudde nja kujja twagala kugamba kino bw'oba oyagala tukwogereko ebirungi bikolerere ng'okyali mulamu Tamale Mirundi teyakola birungi byonaakola bitujja okwogera teyakola birungi ntera nnyo kikugambira gye mbadde nva gwe n'onsazaamu ekkubo kwata essaati oli alina katisaati akalimu ebyera kwata bbululu kooze kateeke buli kimu naye ng'ogenda okukanyumunguza senayo amazzi ge ag'ekitaba oba funayo ttonto omwenge okanyumunguzemu okaanike oba oyanise essaati njeru oba oyanise kirala Tamale yayoza byayoza ne binyirira naye bwe yatuuka okunyumunguza ayanike nayanika mu kitaba nanyumunguza mu kitaba sina kwanika ku ttaka kubenga etuzaanika ku ttaka ne zivaako nga zinyirira naye yanyumunguza mu kitaba nali omu ku baasooka okugamba nti abantu ba Mirundi batwetondere bo bennyini abantu bangi ne banvuma njagala kwebaza nnyo bano aba bano bagenda ne bampagira ne bagamba nti omusajja oyo yayogera ekituufu naye nga abasinga boogera nga ggwe nti omufu tebamusalira musango kwata bayibuli osoma ddiini ki kwata bayibuli endagaano enkadde osome ekitabo ky'Abassekabaka mulimu abantu bangi nnyo abattibwa naye bayibuli bamaze okugamba nti eyo bamutte yagambanga nti okwewala abalala okukola ekyo kyakoze tetukutta kuba tukuba twagala ofe bakutta okwewaza abalala okuwulira ebyo byobadde ogize okwewala obulala okukola ebyo kaffe bino twabyogera nga tulumirwamu Tamale Mirundi kojja wange ninga niyo obuvunaanyizibwa okulaba nga tewamerukayo Tamale Mirundi mulala atuvuma nga Mirundi bwe yatuvuma so teeka okukola embeera yonna eyo yembeera tukubye omuntu eyeetuze emiggo aba takyawulira tumukuba emiggo ekinnya tukisimawo wansi bwe yeetugidde ku muguwa tusalayo obusazi ne yekkata wansi mu kinnya tumuziika tukuba enduulu tudduka misinde okutiisa abasigaddewo nti Tamale Mirundi ne bwe yali badde assa omuko gw'enkomererooza yali etondedde Obuganda yali akyalina amaanyi agayogera ng'ayina bye yayitanga ku kitaano n'abagamba ki gwe bwe yakuyita yakugamba ki yali ng'ayagala babuuzaako kati mwerabira era mwana wa ggwe bw'obanga olowooza nti ogenda kwenenyeza b'osobezza ng'otuuse ku kiseera eky'okufa tomanyi lumbe luli kutta ekiseera kiyinza okutuuka ekyokufa ng'obwongo bwo tebukyalina kiralo kyonna kyebujjukira nga weeraliikidde omanyi okufa kutiisa nnyo bw'otuuka awo ng'otandika okulowooza ku kugenda kufa weerabira n'okwerabira weerabira n'okwerabira buli muntu ateeka okufa ekyo tukimanyi naye okufa kutiisa tewali muntu n'omu ayagala kufa n'agenda okwetuga bw'asangayo omusota waggulu ku muti abuukayo n'adduka ng'ate agenze kufa kubanga waaligambe nti wama musota bojja n'ofa musota naye adduka emisinde kati tosuubirangayo nti ku kiseera ekyokufa oliba n'obudde obwetondera abalamu abakatuliki mulinawe mutugambira nti bampikire faatha ampe kusiigibwa kw'abalwadde era faatha wabakuwa kusiigibwa kw'abalwadde akujjukiza katono nnyo Tamale Mirundi mu budde bwe obwasembayo waliwo vidiyo ezibadde nga ziyita ku mutimbagano gigatta abantu yakwatanga nnyo mutabani we kwabo bwe yali avumye
kyenjogera kyokikiriza oba nedda kati ye yetondera nedda tugende kitono kyenjogera nti yakwatanga omwana ekyo sikikiriza kubanga omwana namulidde agamba era yabamenye kiyinza abo taata wange taŋŋambangako kubeetondera kitegeeza alina byeyamugamba okukola ki nga baani yagenda neyetondera Ameria mpaayo kavidiyo tamale yali yakola ki Ameria tamale Junior nga teyetondera uliriza Junior alina abantu beyayisangamu eggaali nnyo enjogera y'ennaku zino andi tamale emirundi yali ategedde kakuleko fe abazadde tumanya tamale emirundi yali ategedde nti nze obulamu obwange bukoze eki bukoma wano naye omwana wange ono ngenda muleka mu nsi mpya abantu abasinga obungi omwana wange bamubiitabita kuba nze gwe batya bwe naamala okufa nenvaawo kiki ekiddako era ng'omuzadde yatwala omwana we waakiri amukulyetingirewo sanite naabo kakati omwana nga oyo kankubuuza omwana nga oyo nawe lwamula bigambo byayogera omugamba ki kati nze nga nze tayinza kunvuma ne mwanuko kubanga olunaku ekisooka kojja wange yesooka obutamwanukula ne bwe nebyalibadde nga si kojja wange olunaku yatuula emabega wa kamera bwati n'avuma kitaawe ebigambo byamuvuma nabiraba kati mbuuza ekibuuzo kimu nti oba yasobola okuvuma kitaawe ebigambo ebyo byonna sewanda ginzaani gwatavuma nensirikere kimuddamu sisobola talina nakyayinza kunvuma nekyewuunya nti kituera era ekisobola okuneewuunyisa nga tanvumye mukulu sewanda nina kyenjagala tutunuulire omwana ono mu bigambo agamba ye abagenda bulange neyeetonda ofuna bulungi aba asalidde kitaawo ekirala abo bonna bonna tate byali ayagala okwetondera yabeetondera yagwena n'akola kati nze kamusekerere musekereze abeetonze babadde bafamire abooluganda si famire kuba famire eya Tamale Mirundi erimu Tamale Mirundi yaba omukulu n'abasigadde naye babadde abooluganda lwa Tamale ki mukulu wa Tamale Mirundi bakulembeddwamu omukulu w'essi w'olunyiriri lwabwe omusika waabwe sali yabakulembedde kuba yewa olunyiriri kati baba w'olunyiriri yaluka kulembedde n'agenda neyeetonda bino Junior byalimu yeekangabiriza kubanga ye yatalina nekyagenda kwogera eri takisobola kwogera tewali yalamukiriza kwogera bonna beetonze ne kululwe era naye yeetonze kati bino oba Junior tebamuyise ng'obuzibu bwe buva ne baba tebamuyise badagala bamuyite mulekerawo okujoga n'okumanyiira omwana tata wakuyita atya sibo okikinadde no ku busajja bwo omaze n'okwewaana nti pulani ndi mulekwa weeyagala bweyagazi bano bali mu nnaku ngera ffe sibo tukuyita eka ewammwe tebagenda kukuyita gweolina okugendayo banoonye ekika tekikunoonya gwokinoonya omuganda tanoonya okumanya tekumunoonya yakunoonya omuganda ekika tekimunoonya ye yanoonya ekika akati bulwegala okubeera ne banno ojja genda okuba nabo naye bwe tunabuuza awo zinabuuza nadda kojja wange manyi tutera nnyo okubuuza bwe tukolaba n'amampa ate ako nga tubuuza oyo mwana waani kati ekibuuzo kyennya mutwe gwange era kijagala onyambeko kojja wange oyo Tamale Junior maama we yaani bwe mala okumanya maama we ombuulire nti kitaawe wa maama wa kojjange oyo yaani olumala okumanya ebuzibu buvaawa era nja kubunogera eddagala wadde kojja wange gwe ng'omuntu nti oli kojja wali ofunyeko obudde obunoonya Tamale Mirundi Junior noyogerako naye oba nogaa nti kamukubire ku ssimu kakati kambuuze oba gwe nga gwenze noolaba omuntu ng'ali ku kitaawe avuma naye nga gwe kojjaawe tuleme kulembeza ekyo kuba Junior yavumanga taata we leero enkya n'obasanga aba onfuna bulungi leero nkuvumye enkya n'ompita ogenda owulira n'enkya taata naye agamba akaakaana tekansemberera siddamu n'enkalabe ewange andi kati kankubuulire ogenda okulaba vidiyo bali mu kulaba mupiira wa hamu keero olwaleero gwe tuve wano genda olumbe taata wo omuvume nga Junior bwe yavuma Tamale Mirundi enkya bakuyite nja kujja nkuwa akakadde ka ssente nga taata wakuyise lwanakuyita ombeererawo anti nze sikisobola nze ndi mulangira kati tolaba naye mmwe naye ekintu kiri bwekiti bw'oba ng'oli kojjaawo kitwale nti oyo y'omu ku baana b'ozaala kojja wange ano ngamba emyaka oli mwali gy'emyaka abaana bo b'olina okuzaala mwe bali fe abaganda ebitiibwa si bya myaka yensonga lwaki ojja kusanga ofuna omukisa ogwogerako ne Tamale Junior osobola omugamba ebigambo bino weddira ki nze siina muziro nze ndi mulangira oli mulangira naye ffe abaganda
ebitiibwa tebiba na myaka. Omukulu w'ekika ky'enseenene Kalibbala Ensiisi, abantu 99 abeddira enseenene bamusinga obukulu, naye ye jjajjaabwe era bamuwa ekitiibwa. Kati Tamale Junior mutabani wa kojjange Tamale Mirundi, nze Sewandagi sirina busobozi bumuyita wadde nga nina abaana abamwenkana mu buwangwa n'ennono, sirina busobozi bumuyita kumugamba nti jangu ssebo nkubuulire, ye yateeka okubuulira nze. Wabula bino njogerako bwogezi ne mugamba nti bw'aba ayagala okudda mu bigere bya Tamale Mirundi, amanye Tamale Mirundi gye yayita okutuukayo we yamusangira ng'avuma. Tamale teyali muvumi. Tamale was a brilliant boy. Yali muntu asinga okuba omugezi ennyo, ategeera era amanye ekyokukola. Era bino byamwononekako birala. Nze kugamba twalinga wa Muzeeyi Bidandisali, enju ya mukulu Tamale Mirundi egyolaba ku Zana yali emulemedde ku wolo plate. Muzeeyi Bidandisali yagizimba n'agimaliriza. Naye Bidandisali tayinza kukukwatira ssente ze n'akuzimbira enju ng'ofaanana nga Tamale Mirundi Junior ono gwolaba kati, oba Tamale Mirundi ono asembeyo afudde. Omwana ono obuzibu buliriddawo. Omwana yabwogera obuzibu ye yennyini abumanyi. Yagamba nga taata we yakafa era musaasira, yagamba nti tulina ekizibu eki, taata waffe yatukuza n'ekyejo ate tetulina mpisa obuzibu. Kale naye nze njagala kwebaza Muzeeyi Sali, ffe ng'Abaganda naddala abadde balina embiibi olw'ebigambo Tamale Mirundi bye yatwogerako, emitima gyaffe gyatukudde. Era Kabaka bw'aba agambye nti Tamale Mirundi tumusonyiye, naffe tetuyinza kugaana kubanga ekigambo kya Kabaka ye Kabaka w'ebigambo. Ebiseera ebisinga baagi basonyiwa omuntu afudde. Omusajja agambye nti ebiseera ebisinga lwaki basonyiwa omuntu afudde. Ffe ekyo kyetwagala okuggyawo, tetwagala kusonyiwa muntu afudde. Twagala byokoze tubitwogereko. Lwaki twagala kusonyiwa omuntu afudde? Bye bituusizza Buganda mu buzibu wano weeri. Kubanga abantu bonna batukolako ebikolwa nti nze ndaba ngenda kwefiira, n'abasoolako ebikolobero bya buli kala kubanga yamanya agenda kukola ki, agenda kufa. Bw'amala okufa ne mumwogerako birungi. Era kyokolaba Dr. Apollo Milton Obote nakigamba abo nti Obote Apollo Milton tagambangako nti eggudu Muganda is a dead one. Manyimu abalangiramu abamukikuliriza takyogerangako ekyo ekigambo. Yagamba atya? Omusajja we yali kuziika Kalule Ssembeeguya, naye bwe yali nga tannafa, nga ebyogerwa ku Ssembeeguya binganga bwawulira nga tubyogera Kakoza Mutale, tugamba Museveni Kakoza Mutale, Kakoza Mutale, Kakoza Mutale. Kati Obote bw'ajja kukufako omusajja oyo agenda okuwulira nga buli kyogerwa kirungi. Bwe yakwata akazindaalo, Obote n'abuuza, why is it that a dead Muganda is only the good one? Yabuuza kibuuzo nti lwaki Omuganda afudde ye mulungi. Kati bali ne bagamba nti Omuganda afudde ye mulungi. Bino ne babisalako mubimanyiiko, obeera mu bino editing, ne basalako akeeno ne basalako n'akeeri, ng'ekibakolera kyekyo nti eggudu Muganda is a dead one. Nga tugenda kukivaako ekyo, ekituufu ddala Tamale kye yakola Buganda. Saagala kubiddamu kubanga Kabaka Katikkiro yagambye nti ebyo byonna babikoze eki, babisonyiye Tamale nga bwe bamusonyiye. Nze nange no waliwo ali eyo ng'agamba lwaki bulijjo Obuganda buyina akantu ku Tamale Mirundi. naye kagamba oyo abeera mu nsi ki? Kubanga ebigambo bya Mirundi abadde abyogera ku nsi emisana yonna nga buli muntu abiwulira. Kankuweyo kimu, Ssaabasajja Kabaka yagenda n'alwala, n'agenda ku kisituliro ng'omulangira. Kabaka n'abula, n'agenda ye Kenya, abaana ne bamubika, tukyabalenya nakati abaakola ekyo kubanga omulimu gw'okubika Kabaka si gwabwe. Ssaabasajja bwe yakomawo okulabikako eri Obuganda mu lubiri, musajja watunga omulwadde wamulaba naawe omulangira ng'omukka abaka bubake. Tamale Mirundi n'akwata olupapula lw'amawulire bayalinginana ku TV yammwe, n'atula bw'ati n'asekanaga nti empologoma yafuuse emmese. Oyinza okuddira Kabaka w'abano n'ogamba nti empologoma efuuse emmese, nga Kabaka yali azze ng'alwanira bulamu bwe, nga buli muntu yenna omusajja wa Katonda yeerwanako kubanga Kabaka wamulaba ng'omukka abaka mubake, ng'omusajja he was fighting for his life. Senga njogera mu Lungereza
naye oli n'akwata olupapula lw'amawulire n'aseka n'agamba nti empologoma yafuuse emmese. Yali amanyi nti yajja kuba mulamu, Katonda teyamusobozesa. Empologoma yafuuka emmese ekyali nnamu, naye ye Mukama Katonda bw'atyo bwe yamugerera. Wow. Neffe twamusonyiye okuva Ssaabasajja Kabaka bwe yalagidde nti mumusonyiye. Bigambo Katikkiro yabituusizza. Bwe yamugambye nti bawulirize oli ekibagamba era okimala kiwuliriza musonyiye. yali yanyigira Tamale. Katikkiro ayinza okuba nga naye yali yanyiigira Tamale ng'omuntu nga nange bwe namunyiigira, naye ng'ekimunyiigizisa kiki? Bye bigambo bino. Kati nga nze nanyiiga kojja wange tayinza agamba nti empologoma yafuuse emmese. Ffe mu Buganda empologoma bwetwogera ku kya Katikkiro okubanga yanyiiga olutalo Katikkiro ne Tamale emirundi bonga bawadde balina entalo zaabwe, naye envuma gye baamuvuma nga bali babiri ne Gasumba bwe bagivuma gwe tonyiiga, ye Katikkiro yaddamu ki? yali bazeemu nti singa yali baali bavumye gwe walizeemu nti omuntu omugamba nti omutamiivu waddanga oba tokozesezza bivumo bingi ekyo kyokka, ekyo kiba kivumo. kiba ki? Tamale yali mutamiivu. Waddanga kitegeeza ki? Omutamiivu waddanga yoyo omuntu anywa omwenge nga ne bw'omutulako obutunuzi bwo togamba nti baleete ebbinika, oleeta buleesi ogamba nti mumu kifa za nayiro 3. Kale tuli kweza ensonga enkulu mu ggwanga z'embeera ewammwe waka nga mwebuuzaako era nga mwagala okubeera nga muzimanya, ate nga zino programu ziteekebwateekebwa olw'ensi yattu eno Uganda. Olunaku olwaleero DP Block bavuddeyo ebendoosinga mpuga okujja nga Pulezidenti 2026. Era nawe wanziriza mu katemba. Tuba tugenda mu misinde egya malasoni ne bajja ne bakugamba malasoni ono gw'obadde olabako bakiprotiiki bano baani ne bagamba nti empaka z'emisinde ez'ensi yonna zigenda okubaawo mu kibuga Kampala. Ekika ky'Embogo kitongoza Sentamu Sewandagi ng'omubisi omukulu mu misinde egyo. Ekyo tekisesa. Sentamu Sewandagi ono atasobola nagubamba. Lindako. Ebbanga lyonna tuzenga tulaba nga bagamba nti Pulezidenti agenda kukuliramu okutambula okwekalakaasa kwa enguzi. Tatambula n'amalako. Lwaki tebagamba nti agenda kudduka? Museveni oli eyatambulanga. Bwe bagamba nti ogenda kudduka osobola okudduka okuva wano nawe alina okuggulawo. Kati olabe kati gamba nti aba DP Block baleese omuntu waabwe okutuusa omukolo gwabwe. Ffe kibatuyamba. Kino kambuze ekintu kimu. Kisesa. Lwaki tekisesa? Sentamu Sewandagi ng'agenda okudduka mu mpaka z'emisinde gy'ensi yonna. Ono omusajja w'emyaka 5 agenda okudduka mu mpaka z'emisinde. Ate ono gwe twogerako wa Uganda yokka si nsi yonna. Bwe tuba tuli ku level eyo, empaka z'emisinde gy'ensi yonna bwe tuziteeka mu level ya Uganda, egino egyaffe kati gye tusookamu, wuliriza. Ogezaako kunyooma mpuuga. Njagala kulaga. Ogezaako kunyooma mpuuga. Ngenda kulaga. Bwe tudda mu misinde ne tugiteeka mu byobufuzi, wano emisinde egisookerako gye bajja bakyamaani bwero kiwano. Ne tuddako egy'abakansala bagenda kwero Kisiri ne bakyamaani baabwe. Ne tuddako olwo ne gisuumuka. Ne tuddako egy'abakansala bagenda ku disitulikiti ne bakyamaani baabwe. Ne tuddako emisinde egy'aba MPs abagenda mu paalamenti. Ne tusembyayo emisinde egirimu Pulezidenti wano mu Uganda gy'ensi yonna. Kakati okuddira omwana ow'emyaka 2 muwala wange n'oŋŋamba nti omu kubaddusa bagenda okudduka. Nseka. Oba muwala wange awugira wali mu kideba kyabwe. Omanyi waffe tuwira ku kidiba kya Dalenaza abaana gye bagenda okuwugira. N'omulaba nti Sewandagi yatongoza muwala we agenda mu misinde. Emyaka si kyekikulu. Mpuga alina emyaka asukka emyaka egitegese okulonda. Era egisimbawo omuntu kuba Pulezidenti n'obusaanyizo n'obuyigiriza abirina. Mu byobufuzi amazeemu bbanga ki? Emyaka giri 15. 15. Ate gye yaweereza teyali mu byabufuzi. Nkoba za Mbogo ki? Tebyali byabufuzi. Ekyo kibiina ssebo kyabayisi Abaganda abasomera ku ttendekero Makerere n'abasomerayo. Singa tubeera nga tukugambye nti gwe kiyamaani waakyo tukibala tutya tebuba bukulembeze. Mwaka kigwali kiyamaani wange. Nombuuza mbadde simanyi. Kiri bwe kiti. Sigamba nti yali kiyamaani wabula. Singa mu kibiina kya Nkoba za Mbogo tugamba nti gwe abaakulembera abavubuka. Olwo mba nfuuse munnabyabufuzi. Oba tuli mukulembeze. Bali munnabyabufuzi. N'oba tuli mukulembeze. Yawula. Omunnabyabufuzi n'omukulembeze okukulembera n'okufuga byanjawulo. Kati gumu n'obudde akola ki? Gyali afuga oba akulembera? Yalina obukulembeze takyalina. Lwaki takyalina? Yali leader opposition yetumugoba.
naddayo eka ate ekifo kyoba MP kyaliko fumbira apapala ate oba MP bwali ekyo tusibe ku ssente naawe bwakiddako nja twogera ku byakakati si kubyakuddakobyonjagala ebyo okuyita kasita kiddako nga nkuwadde nga nkuwa kakati kati agenda kujja kuba MP kati ajja kuba president anti amaze okulaba nti takyasobola kuddayo kati anoonya waawummulira adduke omanyi kankweko John Patrick yamama Mbabazi yagenda ne yeewaga nnyo era n'atugamba nti ye yategerera Museveni era yafudde Museveni kyali kati agenda okulaba nga bamufunziza takyasobola kuddayo kinkizi n'awangula akalulu n'alyoka abuuka n'agenda kuba president n'awummulira temwagaana bagende mu kamyufu temwagana bagende mu kamyufu yali asuubira ki anedda kugwe nga gweyogeza amazima olwaleero wandeese kunsesa ebyo nyini amama Mbabazi baamukola yabikola bidandisali yabikola Giribaati baali baseka Bukenya yabikola Sekandi n'ebyali babimukola omuggo gwotema Sekandi nasanyuka nnyo ng'omwana ono Kaweesi omugenzi amukutte ejjeeke oyo gundi ani amama Mbabazi yaluma n'ogwengulu okuyisaamu etteeka Public Order Management Bill era omusajja nelifuuka Public Order Management Act omusajja gundi ono omulenzi Felix Andrew Kaweesa muteeka mwe yamukwatira n'amusika jjeeke nga biri ebya Strong Man nti wakyali akyabimanyi naye si bwe yabeerangaawo nga omusajja atambula yenna amema akaga njagala tuddeyo ku kyampuuga Mpuuga okujja kuba president kiina buzibu ki ekisooka nze njagala kwebaza aba DP Block twayogera ebigambo bingi nnyo nga Mpuuga bakamuga bakuwalirawo opposition era ntwogera ebigambo bingi nnyo nga tumaze okuzuula nti Mpuuga yafuna miliyoni 5 olw'omulimu gwe yakola naye nga tannaba kugukola kubanga yafuna ssente service award ez'ekisanja eky'emyaka 2 n'ekitundu z'amazeeyo naye nga yakatandika okukola tannaba na kuweza mwaka ku mulimu ogwo netandika okubuuza ebibuuzo abaali bazumuwadde baali mumwamuwadde zaaki netandika okuleeta ensonga zaffe baali bazumuwadde ku sekretera Kyagulanyi baali bazumuwadde kusuula ono baali bazumuwadde kusuula kati bano baatuyambye bano baatuyambye buyambi okutuufuwaza ensonga zaffe ye Mpuuga yakkiriza nti yagenda kujja ye ng'omuntu munnange nze n'abantu abadde ne press conference olwaleero naye tannaba kunyega naye ffe tumulinze era ffe twawudde ate bali wabagwana ne bakola endorsement bwe yali badde atugambira mu press conference y'olwaleero nti ye mu endorsement eyo tagenda kukola ki tagenda kujja naye tumwaniriza ffe tujja okumulaga bana balowooza nti okufumba kwota John Patrick amama Mbabazi gwe mbadde njogerako abaddipi abo bennyini baagenda ne bamugjamu NRM ne bakola TDA ne bamuleeta era ne bamuwandiisa n'omuwandiisa ffe nga tulina mu budde waliwo Kizza Besigye baba bali awo nga tuva okwewandiisa bebasooka okwewandiisa ne beeyagala ne bayisa obuvulu bwabwe ne batulaga nti bamaanyi baba bali awo enkeera nga Kizza Besigye ava okwewandiisa nga tuva Namboole tugenda Nakivubo nga Kizza Besigye tumusitulidde mu ntebe ennene nnyo facette nga n'obuzita abaana tebabuwulira ng'era balinganga abeetisse enkalu naye ng'ate waggulu kwaliko Kizza Besigye naye kati ki ekyatuukawo anti wafuna owaffe ffe tulina kati owaffe tukooye okuwerekera abalala tumaze okuzuula nti ebizibu byaffe ng'Abaganda ng'abantu ba Buganda nga bannayuganda tetukoma kuba Baganda bokka naye bannayuganda ekizibu ky'eggwanga lino kyakuba nti abaze bakulembera eggwanga lino si bannayuganda bantu balina endowooza zaabwe endala nnyo omuntu yakulemberako eggwanga lino nga munnayuganda yali Amini naye bw'atuuka okulwana okulembera mu buyinza ebintu n'abitta Obote yatufuganga nga ajjukire ye Kenya gye yabeeranga mu Masamba ng'era ndowooza yeewaabwe kati Mwami Museveni atufuganga ajjukire lyagamba nti ab'enganda z'abasinga obungi Tanzania gye bava y'ensonga lwaki buli kyatukolako tekikola ki tekitereera akola bibye adde nadde eri kati ffe twagala kuleeta omuntu nze nsuubira Mpuuga owawano gwe tumanyi bajjajjabe ono Kyagulanyi Robert Senta mu mitembo bajjajjabe tubamanyi banyina tubamanyi obukozi bwabwe tubumanyi soko owulirize nze ndowooza Mpuuga okujja kuba president kyekiseera ekituufu bw'oba otunuulidde bonabona abali mu kujja kuba president oŋŋamba nti muyina owammwe ebiseera ebisinga omukulembeze bw'abajja abeera n'abaamuteekateeka omukulembeze wammwe gwe mugamba omutuufu waliwo abaamuteekateeka alina olukiiko lwamuteekateeka njagala tuddeyo emabega baani abaamuteekateeka waliwo be tuyita abasajja 27 abaali mu nsi be baamuteekateeka oba ye yabatwala Museveni ajja ate okusisinkana President Nyerere kagenze Tanzania mu yakola kyo musisinkana waŋŋanguse yakola kyo musisinkana baagendeyo ne beegatta basisinkane nga baagala kujja Amini anti ŋŋamba olowooza yayita mu magezi ky'okuba ng'atuuka ku Nyerere
kati Kyagulanyi yabadde bidda wenda kuzi abadde bwe ebya Kyagulanyi lwaki tobirabaawo n'obaamu oluyero lwakuba essaati yo sigitegeera bulungi akati oli agambye nti kirekawa Bobby n'empuuga ffe tugamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo aba DP Block bwe baabadde bakola konferensi yaabwe beewaanye ne bagamba nti bo bwe baleeta Kyagulanyi naye abayiyeeyo ne bamutwala ne tubagamba bwe babigambe baana bato ffe abakulu ababaddewo Kyagulanyi yagenda okujja okwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti nga DP Block tennatandika era bwe baali batongoza DP Block wali ku City House e Kampala Kyagulanyi yajja nga mubaka wa paalamenti ne baleka batongoza DP Block Kyagulanyi bwe yali yeesimbawo mubaka wa paalamenti yajja n'akantu ke nga akakopi ewa Julius Malema akakofiira akamyufu ne kale myufu people power era we bamusanga nga amaze okuwangula akalulu ke DP yamumma akalulu nga balina entalo zaabwe bamumma kaadi nga balina entalo zaabwe Robert Mao waliwo DP Gudu ne Bad DP nga ziri biri FDC yali ntuufu okumumma akalulu kubanga alinamu candidate kyetaakola kubala nti ku candidate waffe ne Kyagulanyi anaasinga era senga FDC yakola ekyamagezi kyanandowooza nekwata Kyagulanyi n'emuwa kaadi ekika najja nga candidate waayo n'ashayininga baali badde bamuleesenga wa FDC njagala tugeraageranye Mpuuga gyavudde n'eno gyalaze nze ngamba nti gyavudde bamuwonye gyalaze emivuyo myereere era gye gibaayo bulijjo benkugambye beebo bwe twajja kankuwa emivuyo egibadde mu baana emivuyo egibadde mu baana abo tusooka tugende mu Nuupu lwaki ogamba nti bamuwonye omuntu we batuukira okubanga bamuwa ne bamuwa kaadi leader of opposition vice president wa Buganda era nawo ne bamugoba bamuwa leader Mpuuga bamusanga amaze mu paalamenti emyaka egiwera 10 Kyagulanyi agenda okuyingira mu paalamenti nga Mpuuga yakamalamu emyaka 7 ng'aba DP ekibiina kye yakiikirirako n'abalala bonna nga tebamulaba nga yadde omuwa chairman bwero siwano mu paalamenti Kyagulanyi bwe yamulaba n'amulabamu amaanyi n'agamba nti omusajja oyo bwadda nja kumulonda era olwadda yali zisinga force yonna eyali emugamba okulonda Nambeshe nti kubanga bona alonda Mpuuga era ekibiina ky'abakifude ky'Abaganda nga b'e Buganda biki ebyo n'agaana n'alonda Mpuuga gwawuliddemu era nga ddala Mpuuga gwalonze yonna bw'amulonda n'amuteeka waali ekifo omanyi omuwa butwali n'emmere ye tabula gwatta omuwa butwa n'alengera Mpuuga n'amukokoonya Mpuuga n'alowooza nti bamuwa mmere era okukakana obuzibu bwa Mpuuga nga vice president wa Buganda takyali leka kututwayiriza no bamususpendinga kifo kikalu ofuna bulungi era ekifo kikalu inde sawa yona bagenda kiwanze anti uliriza general secretary wa Lubongoya yali akola mu State House nga chief of staff okiriziganya nange okuva Lubongoya yajja eno mwene n'aba mu State House ekifo kye tebalonanga chief of staff wabula deputy we akola no wabula deputy we yakolanga acting ongambye nti oli musajja nedda nze nga nkuwuliriza anti negwoza dda kubira engoma n'okola kya omanyi bwe luggwayo n'amakulu gaalwo engero obanga ozigera zigere ng'omanyi bwe ziggwayo n'amakulu gaalwo sooka ombuulire luggwayo lutya negwoza dda kubira engoma luggwayo lutya tugamba abantu ekigenda mu maaso tuleme kuwuddisa abantu lindako nze omanyi ebyange bwe mbambi ate bwe ntuuka mu Luganda awo mba mukugu naddala omulangira nga mpabya olugero olwo luggwayo lutya kubanga omuntu ojja okugamba nti agali awamu ge galuma ennyama luggwayo aba agamba nti ow'amalibu aba akiina wangereka kati na luno gwe lwogamba nti negwozadde akuba engoma no agikuba bayira wena tekigamba na ngoma negwozadde agikuba n'ozina lwe lugero naye luggwayo lutya toddangamu okugera olugero olwo luko era lugero lubi
aluveeko yeetonde omulangira oli mulangira engero tebazigera bwe batyo. So nze kyenjagala okukulaga nti sooka omala ekyo badde ogamba kubanga ogambe nti kuwuliriza naye nga kyakiri takyakikisa kale no saasira nze gwosimba ebibuuzo nga mbyanukula buli kiseera mulangira saasira nze Sewade tugenda kuyisa abantu waffe eggaali. kola booti kirimu ekitebo obuzibu bwa mpuuga ne Bobi Wine buliwa mbadde nkulaga bwe nti ogambye kankujukize woobadde ogambye nti Lubongoya yali mu State House ng'akola ne bamugjayo ekifo kye tebakizangamu mulala era ng'olinganga ategeeza neri mu State House akyakolayo. ekyo si kyenjogedde Nze kati nze kyentegedde nsinzidde ku kikyo kyogambye nti era ekifo tebannakituuza mu muntu yenna bagenda kukikuwa. ekigambo kiba kikyo nga tonnakyogera. bw'omala okyogera nze akiwulidde mba n'eddembe kitakutanga bwe nkitegedde. gamba Kati- nga obadde weewola ku bigambo Kati byange nkite- waligaye kati nze- kanneewole ku bigambo bye kati nze onnyonnyole. bwe nkitegedde bwe nkitegedde bwe ntyo nga mugambe tuli musajja mukatuliki njagala kujjukiza Yezu Kristo ng'amaze okuddayo mu ggulu ku lunaku lwasensiyo abayigirizwa bwe n'abagoberezi be waawalukayo omusajja nga bamuyita Sawulo n'abayigganya n'abacoccanya n'abakuba n'abatta n'abagira ki bo ne basaba busabi Katonda waabwe. Katonda n'amusinkana mu kkubo yali agenda kutta beeyo n'akyuka. Sawulo bwe yakyuka yafuuka Pawulo. Bayibuli terina weetugambira nti ekifo kya Pawulo baakironderamu omuntu omulala sayidi eri era ekifo kya Pawulo bataakironderamu muntu mulala. Bwe yadde eno mu Bayibuli yaffe mu ndagaano empya ebintu bye tusinga okusoma mu ekereziya ku lunaku lw'Essande Pawulo yabitubuulira era yabiwandiika. Kale oba Lubongoya yali eri oba nange nali waayo enaaleemu emyaka mingi nagivaamu 23. anabe ku kadi eyanu ate kati gwe omulangira oli memba wa Nuupu ate okukakasa abantu kozi naawe oyinza okuba okyaliyo ng'ali mwenaaleemu kyokka ate naawe no wabula bwe mba ndi mwenaaleemu nga nze njogerera ebyo ate enaaleemu erina memba omulungi kirimu ekiti agiwaana. kirimu ekiti buli wabeerawo okusoowagana wakati w'abantu abakulu oba abakulaŋŋanye wabeerawo ebintu bisatu ebibeera biremeddwa okuteekebwa mu nkola: kinaki okwogerezeganya, okusonyiwagana n'okwerekereza. N'ogamba nti ku lw'obulungi bwa kino kankole ki kankyerekereze. ojja gamba nti mpuuga mu Nuupu bamuwonye naye nga naye abadde alina ettaffaali lyagigattako. nze sirowooza nti mpuuga alina ettaffaali lyabadde agattako wabula ffe ng'abo mu Buganda abatunuulira omuntu waffe ng'alinnya ku muti waggulu n'omuguwa ng'agenda okwetuga ng'ate alina abaana baalabirira alina mu mbeera olusigamba nti baana be naye ŋŋamba mu byobufuzi ng'alina abantu ababadde bamufunako nti ebyobufuzi bya Buganda ng'omusajja yali emmengo nga musajja wa Kabaka tumusuubira okuba n'ebintu bingi nnyo ate muyivu byalibadde ayongera ku ekyo. Omulimu gwe ng'alina Kyagulanyi gwalibadde gwa kuzimba Kyagulanyi amutuuse we tumwagala kubanga ekyamazima Mpuuga mu byonna alina experience n'ebirala okwalibadde okusinga Kyagulanyi naye obukulembeze buva eri Katonda. Katonda abukussaako na mukisa gwe. Omukisa ogwo teyaguwa Mpuuga, omukisa ogwo gulina Bobi Wine. Bwe guba ne Bobi Wine regardless of Bobi Wine gyali naki n'ebirala naye njagala twawulegana amanya njagala twawule Bobi Wine ne Kyagulanyi era mbaawulira ddala bulungi nnyo Mpuuga ne Kyagulanyi. Kati amaanyi gonna ge tugenda okuteekawo ge twali batetawo nga nze Mpuuga gaali badde ga kuzimba Kyagulanyi tumufuule pulezidenti omulungi tumufuule kye twagala. Naye obuzibu bwa Mpuuga bwali ki? Yayagala kukozesa Kyagulanyi ng'eddaala ate yafuuke pulezidenti. Tukyogedde ebbanga ddene kituyambye olwaleero aba DP buloko bakituukiriza ye kandidate waabwe 2026. naye olowooza engeri gye mwasuspendingamu Mpuuga yali esaanidde? Wali oyagala tumususpendinge tutya? Ekibiina ekyo nsuubira nti mulimu abantu abakulu abasaana okwebuuzibwako naye ekiwandiiko ekyafuluma kiraga nti omukulu ye principal nanyini kibiina kiyamaani wakyo kwegaye buli kimu era ku kiwandiiko twaliko nti oyogere ddala ng'omuntu ayagala okubiya bw'ayogera ne bw'oyogera ekirungi
ye anoonyaawo kabi koyogeddemu. Mpuuga Bob Wine yannyonnyola bulungi ebigambo byate misana ttuku. Mpuuga nga bamaze okutegeera ebizibu bye baamuyita. Ekisooka obwaliddawo opposition buba mu kisanja kya paalamenti bulinamu ebisanja bimeka? 2 nti okola emyaka 2 n'ekitundu. Bw'otusanyusa ffe ababukuwadde tukwongera, bwe tuba tetukusanyusizza okomaawo ne tuleeta omuki omulala. Ekisanja kya Mpuuga kyaggwako. Obuvunaanyizibwa bwali bwakyagulanyi okulaba oba Mpuuga amusanyusizza oba tamusanyusizza n'amwongera. Tegwandibadde musango era kyalibadde kitaawo mpalana nga Kyagulanyi agambye nti tosanyusizza kanteekeyo omulala. Mwamusuubiza akabaga lwaki temwakakola? Akabaga kaaki? Otandise okutuwaayiriza nga muli mu kulaga luupu omupya ofuna bulungi. Mwagamba nti Kyagulanyi nti Mpuuga wuliriza ebigambo by'omukulembeze wa NUP. Yagamba Mpuuga akoze bulungi era talina kyayinza kukola kumwebaza, wabula yenna aba n'amusanze eyo amukole ki amumwebalize, era bagenda kumusiibula mu nsiibulo ennungi bamutegekereyo n'akaki n'akabaga. Kakati awo nakugambye era Mpuuga n'avaayo n'agamba nti gwe mwasuubiza akabaga ate mwamukasukira nkonyo. Bw'obuuza ebibuuzo njagala nnyo owulirize ng'ambiddamu. Akabaga ako bwe Kyagulanyi bwe yali akakola ng'akoogeddeko nga bw'oyogedde yagamba nti tugenda kakola mu mwezi gwa Juuni nga katuli mu Desemba. Akabaga tusobola n'okakola mu 2031. Era kajja kuba kabaga akeebaza Mpuuga bye yatukolera nga leader of opposition. Oba Museveni yalwana olutalo emyaka 4 emabega akyalina baasasula nakati myaka 4 ffe abatanamala kuweza mwaka bukyanga tugoba Mpuuga ekibanjo kyakabaga nga mwali mulinda kutuuka mu bukulembeze. Era bwe tunaabutuuka mutujja mukolera akabaga n'okumwebaza tumwebaze nnyo. Akabaga tetwawawo kiseera sebo tutupapya gwerinda ffe tuli mu budde bwaffe. No naddala ez'essimba bwe tubeera okubeera nga tutangaaza Uganda era nga tubeera tuzisoosowaza wamu n'okuzittaanya ate nga zino programs ziteekebwateekebwa olw'ensi yaffe eno Uganda tuba tulina okuteekerateekera Uganda ey'olwaleero kuba Uganda ey'enkya tetumanyiwa weebeera. N'omuweesi ekimuzimbisa ku kkubo kubeera kulagirirwa. Nze Omulangira Kiyimba Yozefu wamu nga tuli n'omugenyi waffe okubeera nga tusoosowaza ezo ensonga enkulu era ezigulumbya bannayuganda emitwe gye babeereye ewaabwe nga babeera bazikubaganyaako ebirowoozo. Mukulu Sentamu tusanyusa mpola mpola ekigambo ekyo mwakiremerako naye sikituufu. Ekyaki Soosowaza ekikolwa kiri soosa kiyinza kufuuka sooso, so ekigambo kiri kusoosawaza. Kusoosawaza. Yes, waza is a causative. Ate okuttaanya ekyo kituufu. Kituufu. Ninga obulamu bugenda buki bwe tuli mpola mpola tunuulira nsi ate tukyali bakakaalukanye ba byabufuzi tulibaddemu ebbanga ddene era tukyagenda twebaza Katonda inamuwadde muli bataate feera fere mukyaza temunaba kukyazayo ba generation yammwe nga tutuuka mmeefuga Uganda ogiraba otya oyinza kinnyonnyola otya ekyo nakyogera era nakigamba dde abantu tetubangako na meefuga ate ge bajaguza. Omuzungu yakwata independence n'agiwa ensi gye bayita Uganda. Ensi Uganda ng'agasse ensi 15 n'azigatta n'azikolamu ensi ki? Lwaki nkugamba nti yagatta ensi 15? Buganda y'emu ku nsi 15 ze baagatta okukolamu ensi eno. Wano ku lukalu lwa Africa Buganda erina ensi zesinga obunene ezitakka wansi wa 10. Buganda erina ensi zesinga obunene ezitakka wansi wa 10. Kankumenyereko nga 3 manyiko Chad ne Djibouti tekomaawo. Buganda esinga Rwanda ne Burundi ng'ozigasse wamu obunene. Rwanda Buganda eri square miles emitwalo 2,305. Rwanda eri square miles omutwalo 1,600 ne Burundi eri square miles omutwalo 1,700. Bw'ozigattako netubeera n'omukulembeze bw'ozigatta teziwera. Naye fitina n'effutwa eri abo be twali nabo mu bwetwaze okwemanya essajja ejjoogo n'okwepanka kwe kwabawaliriza okutusindika mu Buganda kubanga ba Beni Kiwanuka abaaliwo ebiseera ebyo bwe bamala okuluzinga obuwagizi bwe baalina mu Buganda
kuba yo Buganda yali erwanirira bwetwaze ng'ate bo baagala bukulembeze nga Buganda already ebyayo byaggwa dda nti omukulembeze mu Buganda abaani abakabaka kati ne basalawo nti bwe twegatta eno nga Buganda ali omu nga bali 14 mu kalulu Buganda tuba tumukubye ekyo era ogwo omusingi gwe baatutandikira mu myaka gy'enkaaga gukoze bwe gutyo wano wobeera mu Buganda buli wefuluma ebweru wa Buganda bakulwanyisanga Muganda era bali bannayuganda 14 bonna bakkaanya ku nsonga ey'okunyigiriza Buganda n'okunafuya Buganda awo bakkaanya kankuwa ekyokulabirako Wakiso district yava mu Mpigi district bwe yali ekyali Mpigi district waliwo district gye bayita Mbale government myaka emeka ebyo ekiri mu kwogera 2000 si wala nnyo naawe wali ozaalidde emyaka 24 kati towezezanga 27 bakumyaka gyawe wali otandise oyinza okuba otandise okusoma bwe bayawulako Wakiso mu 2000 Wakiso gye bayawula ku Mpigi yali esinga Mbale obunene ng'egisinga kuba Wakiso yali square kilometers 2888 nga Wakiso ya square kilometers 2419 kati nga kitegeeza ki nti Wakiso gye bayawulako yali esinga Mbale square kilometers ezisuka 10,000 ebimeka we tuli olwaleero mu 2000 Wakiso ekyali district emu erina abantu 3,400,000 erina eggombola 27 erina bakansalazi ku district 12 erina emiruka 16 katono nnyo nga tukomyawo bonna banene abantu bakimanya bonna basasulwa musolo gwa gavumenti ani nze njagala kukulaga kyenkulaze nti bali abalala bakkaanya kutulwanyisa ng'erina abo Mbale eyo gye twali tusinga obunene n'obungi bw'abantu Wakiso erina abalonzi akakadde kamu n'emitwalo 11 meka Mbale erina abantu erina abalonzi emitwalo 71 erina abantu akakadde kamu n'emitwalo 82 tulina obukadde 3 n'ekitundu eyo Mbale we tuli olwaleero erina districts 7 wano Wakiso tulina etya erina bachairman 7 tulina atya bwe kuba kufuna million 2 za buli chairman eri bagiwe emirundi 7 bw'ojja ku parish development model sente gavumenti zeetuwa eri balina parishes 971 ffe tulina parishes 147 eri naye bwe kijja mu kusolooza sente ezigenda mu gavumenti ffe tuteekayo sente esuka trillion bali tebaweza biliyoni 2 naye mu bajeti ya twala eya 2024-2025 Wakiso baatuwadde biliyoni 89 bali ab'Embale kati abali omusanvu babawadde biliyoni 264 ffe tuvaamu triliyoni baatuwadde 89 bali tebaweza biliyoni 2 babawadde 264 okimanyi tolotala nti basala eno batwala eri kati bannayuganda bakkaanya mu kutunyigiriza ffe Uganda lwaki bakkaanya nebogenda mu palamenti ababaka ba palamenti basalawo sente allowances babufunira ku mayingi nti kati omubaka ava Kapera Byongo nga yalondebwa abantu 10,000 afuna sente nyingi nnyo okusinga Seggona ava wano ng'alina abantu 7,000 naye nga omubaka we Kapera Byongo asula Maganje yesimbawa naye sente bazimuwa kusinziira wa Kapera Byongo naye ng'ava Maganje okujja olonderawa Maganje olondera Maganje kubona obudde osulawo nsula Maganje nze nsula mu bifo 4 nsula Maganje nsula Katalemwa nsula Kigwogwa nsula n'Ekawanda wonna okyali kuweeru mu Gombo Road era ebifo byange bwendi Nansana municipality constituency gye nvuganyamu ng'okulumba ka parliament waayo kati mbadde nkulaga nti ebitundu 15 ebya Uganda omuzungu bw'amala okubigatta n'atugatta akatogo ab'Ekalamoja tebalina bukulembeze bwa nsikirano n'abagatta ku b'Ebuganda abalina obufuzi bw'ensikirano waliwo abaali nga bikabuka tebeemanyi bokka n'abagatta nabo n'abakolamu akaabwe n'agiyita Busoga Territory nabo n'abagatta wano n'ayita Territory ya Mbale nabo n'abagatta wano
ne tubeera mu bukulembeze obwo nga tufunye independence omwaka gwa 1966 eyali prime minister wa Uganda n'awamba Ssemateeka eyali etuwa obwetwaze. Bw'awamba Ssemateeka eyali etuwa obwetwaze kitegeeza yawamba obwetwaze bwa Uganda. Bw'abuwamba n'abuteeka mu nsawo ye n'ajjayo emmundu n'atandika okufugira ku ki ku mmundu. Emmundu eyo agitongoza yali Dr. Apollo Obote. Bw'atongoza obukulembeze bwe n'emmundu abutongoza mu 1967 nga QC Godfrey Lukongo binaayisa awandiise Ssemateeka owa 67. Binaayisa si yafuga ennaku 6 butereevu yoyo ow'enkaaga mu 8 yali Profesa Yusuf Kironderole. ate Binaayisa naye yafugako ebbanga ttono nnyo myezi bwezi naye nga yasingako kwoli. yali myezi 3. Yasingako kwoli. Kati bw'amala ebyo Obote obwetwaze bwe twalina independence omuzungu gye yatuwa twagifunira ku ndagaano ye constitution yali 1962. Obote yagiwamba n'agitwala n'agiripulesinga n'eyiye ey'omudumu gw'omundu. Pigeon Hole Constitution bwe baali bagiwa abaka ba paalamenti yonna bagyetolooza emmundu era n'alangirira bulangirizi nti buli mubaka mu kasanduukuko mwe muli kopi eyaki eya constitution. Awo bwe twatandikira era emmundu yatandikira okufuga ne tuddayo wali twali tulina omufuzi omuzungu nga mukoloni. Kati tufuna omukoloni omuddugavu. Kati be tufugwa okuva olwo okutuuka ne leero tufugwa abakoloni abaddugavu nga batufugira ku mudumu gwa mundu. That's why Museveni wamulabye ne Kyagulanyi bwe yagenze okuziika nga tugenze kusaba emmundu gye bajjeeyo. Buli kyonna kye tukola ne wano we tuli mundu esobola okujja n'egamba nti muveewo nga twaliteeka omukuumaddembe yena alina okutambula n'emmundu. So kati n'olwekyo tetuli si buli mukuumaddembe nti abeera n'emmundu. Bakuumaddembe bangi nnyo abatalina mmundu. Okukuuma eddembe teweetaaga mmundu. Okukuuma eddembe weetaaga magezi. Emmundu ogyetaaga ng'okuuma bibbe. Kale eyo tubaye tuyitiddeyo buyitizi naye nga ensonga enkulu so tetulina bwetwaze. Nze era siri omu ku abajagunya independence wabula tulina abasigire b'omuzungu mu ddiba eriddugavu naye nga babbi ate n'okusinga omuzungu. Weewaawo ensonga enkulu ezibadde mu sabbiiti eno okuva we yatandika olunaku olw'ebbalaza paka olwaleero olunaku olwannagawonye oba olwokutaano ze tugenda okubeera nga tusimbako essira omuno nga mwe mwabadde ku lunaku olwokubiri lwennyini director pulezidenti w'eggwanga lino Uganda we yasinzirira n'agoba abakulu mu KCCA omwali Kisaka agikulira Luyembazi wamu ow'ebyobulamu Okero ate nga tukyali eyo ne ku Lwokusatu famire y'omugenzi Tamale Mirundi ne bangeesituka egenda e Bulange okubeera nga yeetondera Obuganda naye nga y'omwana yakalaatidde n'agamba nti ye tayinza kusalira taata we musango okubeera nga yagenze okubeera nga bali bagenze ne babeera nga beetondera Obuganda wamu n'aba DP block okubeera nga baendosinze Mathias Mpuuga nga president agenda okuba nga ajja 2026. Kala we tugenda okutambulira okulaba nga program ebeerera ddala maliraadi.